Sheebah alina amazzi. Spice Diana alina amazzi. Rema Namakula alina amazzi. Lwaki Cindy talina amazzi? Omwana mumuwa amazzi. Ebya Ronald Mayinja sibirungi n'akamu ka video nkayina mu maaso awo Dr. Kuluthum banange kyatukoze n'omwana kyo kikabuka nakyo kyetaagisa nga mukyerabyeko. Sheebah Karungi ebibye byo tebinaba kugwa bibino ebika bya ttatu by'otalina kwekuba nabyo mbiyina mu maaso awo naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era ne mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo sigenda kuyisa munange tukyali ku batu ya Sheebah Karungi ne Cindy Sanyu banange byonna tubyesigalize naye maama asigala maama katubirabe wano katono nnyo tweyongere Bannange teri kintu kikyasinze kusanyula muzadde kwegamba ng'alaba omwana we ofuuse ekyo kyennyini kye yali akwagaliza mu bannange maama wa Sheebah Karungi essanyu maama wa Cindy lekaleka bannange kwegamba ddyo liba ssanyu gyereeri ku muzadde singa oba okoze ekyo kyabeera ayagala ate bwe mba nkuzizzaako eno ewa Winnie ye munnange yalabiseeko bw'atyo ino tuli muzibba tozituwuuba Sheebah Karungi ne Cindy Sanyu ye munnange mwana muwala Winifred yalabiseeko bw'atyo naye munnange ngezekawo mu comment section wamma nga wo kikabuka ekiriyo nga kitokota si kisaanikire mbu munnange akuba makeup Winifred ono mbu tamusasula makeup ono abeera w'amabanja bannaye mbu oba si ekyo wabanga muwa ssente ze amutuge butuzi kuba atamwagaliza kalungi yadde n'akamu si bigambo byange wabula bigambo bya bajjajja ate nga nkututteko eno ewa Hajati Kuluthum munnange nina ka video maaso wano ng'azanya ne bebi we naye maama bebi omutego yakazaala bebi ono yategedde esimu simanyi oba bano abantu batuzanyira ku mutwe katukalabe ka video bye byate munnange kyewuunyisa omwana omuto gwe baakazaala ate okubanga ssaawa zino bamuyigiriza ssimu bannange si bye bino Gerald Kiweewa byeyayimba mbuno yakola ki yakulirako mu lubuto kuba bannange kyewuunyisa ate no maama ye alaga musanyufu byansusso takirina buzibu bwonna kale simanyi oba atuzanyira ku mutwe oba munnange mwana kyekyo bannange bye biri mu sayidi ezeeyo maaso wano waliwo akatiisa katukalaba Muchango ofuga n'amabala balagana toko wako okukufuga watu tama bo munnange abaana b'ennaku zino ndowooza abakulu kati baasigalira kutya bamusaba omunnange omwana azze ku mukulembeze w'eggwanga n'amuca pulempi ogwo nno omusango gw'amaanyi singa babeera bamunoonyereza kati ebyo nga tubitadde ku bbali omanyi munnange ebbato zo zaafuuse ebbati era nga wenjogerera Irene Ntale baagala ye batolinge ne mwana muwala Vinka bannange kati simanyi wano oba ani anaatwala oba ani anaawangula naye olowooza mukulaba ani taabeere nga Vinka tatu ssatu ezisinga okuba ez'ekisiru nga nabaze kuba nze simanyi kye balowooza ey'okusatu abantu abewandiikako Oluchina nga nekye bitegeeza temukimanyi munzobera tatu ey'okubiri omuntu yenna eyeekubako akawojjolo simanya kali wano waggulu wakabina abakazi bakakuba nnyo akawojjolo bakakuba ku kifuba. Who the hell do you think you are? Tatu esooka esinga okuba ey'ekisiru be bantu abeekuba akasengenge weekuba akasengenge nga keetoloola ekigere oba omukono obeera mmese munansonyiwa temubitwala pasono nze nina tatu emu ya linnya lyange naye abalala
byebyo omanyi munange enswera ekwagala yekugwa kuggwa munaye tomala gekuba zitatu anti emirembe jajja naye nga munange tomanyi kintu kiki kyeweekubye kyekitegeeza. Ronald Mayinja oluvannyuma lw'okubuulirira akabanga okuva we yagenda ebweru twali tuludde omuwulizaako munange naye maaso wano nina omugambo gwatokomoka bannange sigenda kugusala mu kigambo sigenda kukola kyolula kambateereko nammwe mumwewulirireko. Obakulemberedde emyaka 4 tosobola kugamba nti nkulembedde emyaka mitono. Asiime busiimi aveeko abantu aleme kukyayisa nsi paka ku kino n'abantu kutuuka ku kyawagana. Kyogera bannabyabufuzi bye boogera si bye bakola. Bannabyabufuzi ebisinga bye boogera si bye bakola ne bye bakola si bye bali. Bye boogera si bye bakola ne bye bakola si bye bali. Munnabyabufuzi oba naye mu mmotoka ayogera kirala bw'atuuka wali kazindaalo ayogera ddala kirala nondooza ebyo bwe bufuzi era mu bufuzi oba ow'amazima tosobola bugendamu kubanga gwoba olumwa bya ddala. Naye ensi gy'olaba nga Uganda mwe tuli asinga okwekoza yatwala feva. Asinga okwekoza tulitenda yatwala feva. Okwekoza n'asiga ekifaananyi abantu kyayagala balabe mu nsi yatwala. Bamanye nti abantu benjogera kino bajja kunkubira engalo kimpiseewo ng'ayogera ekyo wadde sikyategeeza. Kati ffe Mayinja bakasunguyira tosobola kutwala. Omusajja mugezi lwakuba nakulanga omusiru. Ekyo kyalimu ekyakasente kyalimu. Ekyokubiri nateeka olusunguyira mu bintu nsaba bansonyiwe. Waliwo ekintu kye nakola nga nkikozesa lusunguyira naye ne kinviiramu obukyamu. Saagenzayo kwagala naye ng'omuntu bw'akuvuma n'akussa ku kisenge nga tolina bw'oddamu n'ogamba kankole kino ate olaba nga kinyizizza bangi. Naye nze nkyali omu, nkyali ne bannayuganda, nnumiro wamu nabo. Ekintu kimu kyensaba tugambe Uganda kiri ekintu kimu. Pulezidenti waffe Mwami Museveni atukulembedde era nja kunyiza nja kugamba nti akulembedde bubi. Naye alina okufuuka omuntu asiima. Mpuliriza bulungi. Mpulira. Oba okulemberedde emyaka 4 tosobola kugamba nti nkulembedde emyaka mitono. Ofuna bulungi. Era bw'oba olina emyaka 79 era tosobola kugamba nti mpangadde kitono. Okifuna bulungi. Asiime busiimi aveeko abantu aleme kukyayisa nsi paka ku kino n'abantu kutuuka ku kyawagana abooluganda baawukane olw'ebyobufuzi. Kuba nsuubira buli kyagala Mukama akimuwadde. Emyaka 4 singa Katonda yali amubuuza nti oyagala kufuga emeka teyaliga mugambye, yali mugambyeyo nga 2 naye yali kiddogogo. Ne mu buwangaazi singa Mukama yamugamba nti oyagala kwangala emyaka emeka era 79 teyali gyogedde. Kuba njogera 79 gye yakuzizza. Kakati okutuleetera bino byonna eby'obukyawaganyi yali baddakkiriza kuba kati essaawa eno abe bwe ŋŋamba nti ndiwe nyali mukati kugambe ekyogiwagire kugambe nti emyaka 4 mitono oba gambye 79 mitono. Bwe tugenda ne tusinkana pulezidenti tetumusinkana tugenze kulya. Ova eno ng'olaba abaana babasiba abaana babatta n'ogamba oba nze bwe mutuukira n'ekimugamba oba bamugamba nti bakiwulira n'omutuukirira. Kale ate ke bakola nti bamutuukiridde ate balukozesa nga lukisakisa nti gwe baakuguze. Ku bizibu byonna by'omuntu wedde takolako n'ekimu. Ofuna bulungi obula gwe gwanga omuntu takolako n'ekimu abantu ne bakukyawa era ne banyiiga. Kati nange nina okuddamu mu message nti yesi bankyaye nange bye nakubuulira n'ebiwambula byaliwo naye abantu baagaanyi. Abantu baagaanyi muzeeyi baagaanyi ntambuze enjiriyo naye nga baagaanyi. Abantu baagaanyi munange baagaanyi ntambuze enjiriyo naye nga baagaanyi. Nze nali muganzi nnyo daalira eriire naye mu kutambuza enjiriyo nze nange bankyayiramu gaabwe
bweka tukagenda nali njagala nnyo abeewo emirembe nga abaana tebasibwa abaana nga basobola oku expressing ensonga zaabwe buli omu nga bw'ayagala. Mwansonyiwe tuddemu tuyimbe emiramwa nagiyimbiranga mmwe mube nga mukiwuliriza oluvannyuma mujja kumanya amazima.